Tuggussa Enssonga. Bayiza oyinayo mukwano gwo. Mukwano gwange. Yangamye kwetera obunago buno. Esebo. Ala. Ala beyo musotali. Eyo musotali akabi. Sina jigira naye kenda byeko. Naye obuzibu kubanga tekutuuka. Kizibu. Kati era ogise musotali kati ate eno. Eno banjite guludumu. Bakazi no bava ku eno waffe bava ku nusunga 15. Naye we 15 abayo nsa n'omwana. Lanze we mbanguzo oyo wefite. Ne sigala mukuma. Niza no mukubanga ne fega ali kumumwa. Banze ba kati obubawo bweno oluso oyinza n'okubanga okubona owuwo nga waliwo n'omulala akuba. Nga omuwulira. Odimba. Kati nze waliwo ne gwe nalaba nga kyali ali mu mukuba. Ninga ono gwe ndiko wange ekisambi kya bulaka ngate kiri kyeru. N'omulaba. Nayisaawo buyisa mutwalo ne nguyisa ne nguteeka mu kali akalala ne mugamba nzija. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa Natete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 2 Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Tuggussa Enssonga. So SB4 kwe tuli nze muzzukulu wa Kabajja brother SB4 Tuggussa Enssonga tukomya kukyalako Jaaja Boll tulanenya lye tulina kwongerako Esebo Jaaja Boll international ngate kyakabi kati nafuse international Katonda emali nno yeyongeddemu. Katonda akola ebintu byenyi kati nyina emali ino okweyongeramu kubanga abantu bagula ku ngatto nnyingi era nze nzize wano buno obudde mbadde mmanyi wanyuse dda asisobola kunnyuka
mba nyina okunoonya kawogo kubaagana amajago njagala nga manyi togamba ntulemu osobola otuulamu anko bade manyi gwogenda okutuulamuko kantuule wano kambuyiwe wano kati nze sigale nga nyimiridde oba ntuule osobola okutuula nennoonyiridde tolimba mwalaali anti gwe wabikola nze mbadde manyi bonna obudde bawanyuse dda mba sinnanyuka katulaye nga nyina ne benkubako kati waliwo abagonono obwokuzimba nga bo babutwala kiro waliwo abaagala ebiveera kati nyina fayire ezo eziwagala amajambi agakola mu kibira kati nsooka nennemezaamu ekisima we kijjira wonna eja Boll nno wali siriyasi gwe amaja gaali gabula bubuzi naye nze nali njagala nnyo okunoonya wali siriyasi nze mbadde manyi nti ngenda kuta eritundubali lya mmeka lino etundubali lya 3 ndyagala olyagala waliwo neriri lya 3 n'ekitundu kati lino lya 3 lino lya 3 kasooke nkuggyemu esebo amiina neyanza nnyo taata nina kyenjagala kubeeyo okugula amiina 3 balance abawa akasanvu sikanaana 5 kasooke nditeekayo wano kasooka bale balance nga weniteekayo wano gumubiri kale taata onsanyusizza nnyo ennago bayita olinayo mukwano gwange yangambye okwetera obunago buno esebo yagenda n'alaba nga kali akanago kaali kayomba nga kali kayomba alaba eyo musotali eyo musotali akabi sinanajigira naye kendabyeko naye obuzibu kubanga tekutuuka kizibu taata kizibu balance kamala okuwa balance okumpa balance omanya akanago ako SB4 nga byakabi anange neyanziza kakati alhamdulillah eno gise musotali eno musotali eno babambirawo banna yallah amuwe kyasinga okwagala kati ali eyo no Dubai namjeja Boll namulaba amwana akanago ke kayomba nagamba kamalo muyiwamu kati waliwo eno yaŋŋambye esebo amaanyi bulandi maanyi kale bino bye byali bimbulamu SB4 kati eyo yaŋŋambye nti bwobanga olombako eri mu kiyovu esebo basigala gwe muno nyina nobbalinyiramu billa nyina nobbalinyiramu kubanga kati mu lubanda tukuyita kubalinnya kati waliwo neeno kati era ogiyise musotali kati ate eno banjiyita egguluduumu andaba zonna za kibi mwana ya Allah wallahi amuwe ekyasinga okwagala mwana muwala ali eyo Dubai so bannaye bambuulira erinnya lye bamuyitaani nago yange yampadde ennago eyo naye kati nga nnoonyamu engeri gye ngenda okugjamu eno naye kati mbadde nfunye chance ero tubadde awo neŋŋamba lwaki tetugenda kule tukyalako okujjajja Boll nensawo nengireeta esebo bannange singa mumanya erinnya naali mwebaziza emirundi nga 18 wabula yeebale nnyo yeebalire ddala ne mami eyamuzaala yeebale nnyo bannaye yeebale kusoma kubenga ebweru tewagendeka bannange bisima nnyo Allah amukyasinga okwagala singa ne mu Uganda bakkirizaamu ennyonyi yali baddajja n'ennyonyi nga ye mwana kuba kati bino byankoledde ne simanyi mwana Allah yaba amusasula SB4 tumukubireko ne ku ssimu tumwebaze kino kyakoze gye kiri simanya nagenda nenjigiramu simanya yavaamu naye ka video kano wanakalaba yakumpereza message esebo bannange alhamdulillah wajje katonda amudizeewo emirundi nga 18 mami bannange nze nange Boll nemba nga ntekebwamu bino ebintu ebyekibi bannange gwe kyoba omanya yaŋŋamba nti jjajja Boll oyo mwagala nnyo esebo oba linnya lye lyani ngenda difuna yaki mmanyi we naddira eno nga ndifunye esebo bannange mwana beerayo ali inje anti ffe kati ebulaya tuyitayo inje inje mwana gwabeereyo inje alinoonye
bane neetaaga ne mulabako ye ne tubanga twenkana bannaye Mukama Katonda wange zidde okunywa wangi ekyo omwalo sinakyogerako bannange gwe kamale n'okufata ennago yange kubanga yadde funa erinnya esebo so kati olumba mu kiyovu mba nyina okugenda ogwambalirawo neŋŋenda nenkola ki ogenda kwambalirwa kati nyenda kubera eno ngenda kujambala olw'omukaaga eno njambale ku Sande kuba kakati weekend ibadde twagikubya olukumu mutwe kati wenziramu okugira eno agitumya erinnya ki eno guluduumu si eno guluduumu kale byonna ngenda biyita kyenjagala kuba byonna binkubye kuba nziraba ze inje kale laba Mukama Katonda wange zino mbadde nzirabanga mu Balonado nga Balonado bebazeefumita nga Balonado bakola ki nga Balonado benda babazeefumise abali eyo inje kati leero gwe ogenda ozeefumita kati nze ngendo zeefumita simanyi na gye bananzira mwana banze kati olwo Boll mba nakyuse bo wakyuseemu dda nakyuseemu dda ngenda kubako akakumba akakabi ntekemu nekiwande nga kyakabi wande kyeki wande empale ngenda kwesala ekikumba ngiteekeko ngenze nezijalo nanga obadde manyi nkwetedde Sophie mbadde manyi olese Sophie tomulabanga naye ngokyamunoonya kale ngeri gyendi oba kiki n'abalala sibalaba kati ate engeri gyembeera ku jobu wano sivaawo kati ate bensalirako wano ku jobu neŋŋamba nti kale kambapamba nobono gwemba nfuna oboono bonna baagala wano ate kapita ombeera mwagala so ekyeza olyajjanga kasitoma noyagala omupambanamu mbakubamu akakopo wano mugamba mami kiri kitya mbadde njagala nkupaakinge ate baba baagala kano baba baagala wano waningawo kinaiba kyekyamuno lwaki tesikyopambana mwana kati oyo neiba wange wali alina kyaliiwe kati ate okwagala omukazi omufumbo asula emanju ne kati okwagala omukazi omufumbo obanga ddidde jambiya n'ogyeteeka emitwetwe saawa yonna eba ekusala kuba oli kyali oba tomanyi looye bwe kibeera kwagala omukazi omufumbo oba oddira ejambiya obanga ddidde ejambiya n'ogyeteeka emitwetwe saawa yonna eba ekusala kati nkyakitaddemu njagala tunoonya ali alaali nga wange waalaali ekitegeeza basula wano bonna basula emanju gwosula okyasula yeri nze eri navaayo kasitawa kikimu neŋŋamba akansooka empaakinge wano kati eri ntwalayo babaliya bebatya abakozi kati obuyiwa wano mbuyiwa wano munaga eno ekitegeeza kati tugeze wano ekiro tekikuyisa bubi ngaowulira neba akyakyalika wali eri mbadde kale siteekayo nnyo matu naye nga engeri kati gye sinadde muze ndi wakasabuuni mwana nkubuulira mullo oliwa ndi wakasabuuni nani kati ngamba wano ekiro neba wali naatawula naiba bo balina baddeemu anti nga tobawulira babawula naye nyina akeesongolooka ngaawo nteekako eŋŋoma neekuba kati awo lwaki nze nina kyali wange ayagala nnyo okuwulira wawulira eri nga waliwo atumbudde akeesongola akasabusabu ati najjamu n'amala nakasuka eri naawuliriza mbu abyagala nnyo nze nnyongezaawo bwongeza toyagala kuwulira kuba kakati olaba bw'oba ogamba nti oteekeyo omwoyo oyinza n'okuzirika kuba olikyali aba ali mumubazisa mabaati kati amuli mumaleege awoza leave me God leave kati kanku hi God leave my leg basimanyi luzungu mwana leave my leg ategeeza ki nga ogamba nva mu kiki okitegedde so kati gwe n'ogamba olira kaki sikategeddeko kogambe koliko kati sikategedde akasabuuni kekati kale nkwata solid obe nti ne kikiri kati kasiteeka nyuga eriwo nze nenkitamba siri ku byabaddeemu konkubuulira alaali jajjabola baddeemu bo bakyambuze kati okuva lwito kale ngamba okuva watandika bizinensi eno tofunaako ddemu gwoliirako ono nosuzaako kale sireetanga wakumusuza naye olugira waliwo wenfunamu akabooda neŋŋenda eyo nze mbayita buyisi ku kiyovu nteekamu ekiwaya kyange nenonda sayizi yange ate guba guggwerawo
awo wennyini naye kati nagenda okulaba eno laavu mbu omukazi ayagala laavu kati laavu ya bbeeyi tomanyi laavu oba ogenda kutona ate olina n'okutona essimu simanya biwankigiri sokoleke laavu oba olina okutona essimu laavu oba olina okutona n'okuliisa omuntu ekitegedde kyovulanze laavu nagivaako laavu nensooka njesonyiwa mwana mpozi nga ddemu yanajja nanneesuulako nagamba ankola kyokola ne mugamba ekitegeeza okuyingira bwoti laavu olina okuba nga olinawo nno kyolo alina okubaawo ng'ate nasi bukyolo nga eve nga gali amajaali agabeyala bondi ogategedde nga olina bichipusi chipusi nno kati omukazi kati kankulageyo bwendi ogamba nti odda mu byalaavu tomanyi laavu oba olina okusibyamu n'enviiri awo ez'olwetteeni kati osooka omuyitire buno obukyana nooba bwakyetaano oba bwakyemeka kati ate omufatireko n'enninnya y'enkondo oba ekitegedde kati aba ayagala n'okuseerezaamu ne bano ate nga zino fooni baagala byakuseereza kati ebyo byonna ogenda okulaba nga gw'ogenda kugwa nteekako emisinde nze mbagula buguze eyo sijja kukulimba oteekamu omutwalo nteekamu ekitwalo kyange njagala otwaleyo konguleyo nja kutwala bw'oba oyagala emyaka gyonna weegiri bakazi eno waffe bava ku nusu nga 15,000 naye we15,000 aba ayonsa n'omwana baye kati wali ku safaari olabawo ng'oyambuka waliwo ab'emitwalo 2 buno obupulinti oga modo size kati waliwo ab'e15,000 omwana aba amutadde ng'eri ku muti gw'amasannyalaze gyamuleka nga mubisebbe bisonaga nko obadde oyagala kinajja naguza kati n'amala n'addayo ku mwana ye emyaka giba mikulu mukko gyejo abayonsa abakokeza n'okuyonkako toyonka osakata busakasimaali era nze wembanguza oyo weffite nesigala mu mukuma nyinza n'omukubanga neffega ndi ku mumwa banze mba nina kyakoze eki kyantutte oyo mukumirako nesigala tamuokya nkuma ffege naddanga eri bwati kati bwe nkuba omupiira gwe ngeno nyina n'ekifege ku mumwa kubanga mba nafunye yazebbaye taata keberako ssebo tumaze okuguza kasitoma nungi neeyo nyinawo ebikanga 3 kyapagonya otegedde ofe ku kasitoma kale kuba kanago kateeke wansi kankateeke wansi kuba kati enago yange kuba nze nagimatidde nago yange ngimatidde kati nyina okubeera nga ngibeeramu nnyo nekibaga tumuguze ne gambuutusi taata kuba ndaba talina gambuutusi ne gambuutusi weeziri neyanziza alhamdulillah webale nnyo taata tuguze gambuutusi akikoze ati agenze gambuutusi eyo nayo gyeri no gambuutusi gyeri kubanga eno naddala bavuga digi zino sport kati nze gyemba kubanga gundi mbagamba eno yababayika era ngibakuba kyebiri wano naye nga njiyita muti nkaaga mukakaaga gwe njiyita kati nembagamba kyebiri zivuga babayika zebambala abeene essamba Kampala baba bakubirawo nina mukwano gwange esebo bayika ate nga rayida bamwita Fatu Kigundu esebo Fatu Kigundu jangu ogule enninnya eno soka omukowola gyagigule Fatu Kigundu sitole kimwana ndabe negendera ku bayikayo tuba tubulayo kajjalingo buno obw'ekibiko oteekako ng'ogenda oba galuga oba wa akale soka tuna mu kamera omuyite mugabe Fatu Kigundu Fatu Kigundu jangu ogule nenago mwana nze ndaba ngeri gy'oli bike ene jakola eno ya kibi kubanga bw'ogibalikamu wali ate n'eriyo lyesite we liba lisaze nebikolanga nebikolanga kuba kugenderako ki kuno kajjalingo buno obwabadigi obumanyi naawe jalingo kyeki kakajaketi buno bujaketi bwe buli kati oyinza n'okayita kaponjo n'ateekako kaponjo n'ayambalamu n'eno n'agivala kati ne waba ayita mu lyodi eryenkanaki eno Fatu ebe mukolera mwana I respect you chali wange eno ya kibi ate nakumatira nnyo alaali ne Jordan Mukibi akumatira nnyo Jordan Mukibi stole ki bongerako eyo mwana waffe ndi eno lwakubanze sina ddemu mwana sina ddemu kale kyekye kyambulamu n'amajja gaali gakeerewa mukko kati nkyali mu kupambana tumanyi nti soka enago soko gizeeyo wali tuzokwenda tugenda nayo omanyi neoma lwagyegombye esebo enago yange twali tumanyi nti esebo ketukoze bizinensi Safina agenda kujja kunoonya bunoonya
Safina simulabanga mwana. Naye kakati yamanyi. Naye ate nawulira simaba nawe wabiwulira. Kino kigundi. Yani Kamadi. Kiro kyewana. Ndiki. Ati kyekyamugira. Yamutwala. Bakyali bonna. Mwana tamanyi nti nali naddemu wekyali omukyamu. Ebyaddala nze omanyi nze oli kyali wange. Ate kati ng'ovudde ku bya kyali twafuka nga baluganda. Era tuli baluganda. Kati Kamadi ekyo mukiseera agamarevu. Twali wano ne nkugamba ng'asaaga. Nze kyaŋŋamba. Naye kigamba. Kati nze mbano ndi Masaka mu ntambula. Mpulira kikola eŋŋambo. Kyewaana. Tolimba. Kyewaana. Kamadi woba ggwe alina kyaddemu wange mwana. Wali badde omuvaamu. Kankikubire. Gwe kankubuulire. Oyo mba tugenda nagenda oba mu jimu. Tumukuba ebikonde. Biba byetaaga bikonde kuba nze ddemu wange nali saagala amusalako yenna nali njagala nga mbeera mu nzekka nga namwesimira bwomu. Ate nakigamba kisajja. Yali mukoye. Bakazi bangi. Yali mukoye kuba kati. Mbu wali tomusobola mbu nga tomalaako. Ate okumalako ki? Mbu ng'otuuka mu nsonga ziri. Okumalako wanze omuntu eyali akuba kando nenjimalawo. Kamadi. Tuli banyiivu. Ate kiki? Nze SB4. Kwata Jaaja Boll akubuulire. Baba mwami Kamadi. Jaaja Boll. Alo. Kyekiriwo baba. Fiti kyekiriwo. Mwana ekiri wano SB4 agamba. Mbu gwe watwala ddemu wange mwana mbu gwe omulimu gwe gwapikira essala. Byalaali. Mbu gwe gwapikira essala. Teweesesa. Gwe gwapikira essala yogera mwalaali. Oba yagala tucyankalanya. Kamadi teweesesa ebigambo byogera mpita Masaka nga bwewaana mu Masaka. Awo wonna ku gundi nga weewaana bakimanyi bonna. Era ali wana ngamba mbu tugende mu jimu bawe ngenda mu jimu mba ngenda kusalako nga bagamba mbu gwa ina ddemu wange mugula mbu n'ebintu mu katale eyo buli wamu ne mugula apo biki kituufu gwamu ina amma. Ensonga ezo zokozibuze eyo kayazi ajja kubuulira. SB4. Ayikaaga kuteekawo nkayana. Ali wana ntabbira mbu gwe wamutwala n'ekikomera mu wamussa mbu abalaba nga mugula ebintu ne mugamba mwana lwaki onkuba effumu. Era ngambye oba ogenda Sebo. Masaka wonna woyitawo ku street buli muntu akimanyi. Era weewaana noga simanga Jaaja Boll yatamalako simanga Jaaja Boll simanyanga bikoze biti ate omwogerera bubi omusajja amubira omukazi ate omwogerera bubi. Jaaja Boll. Alo. Amanya Natukunda Joan, manager Big Lala Property Services, manjirira estate ya Fempya erirungala kilometers emu okuva ku kkubo, amasanyaze weegali, amazzi weegali, enguudo twazikoze wonna walabika bulungi. Okoyo obupangisa oyagala fuka Land Road jangu weefunire ekyapa kyo ku $1,18,000 n'ekitundu zokka. Era woba otwagala tukwaniriza tubeera Kyengera ne mu town ku Itawa tubaniriza. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nkuulira taata gamba wamma demu yali alina tanka nga nnene
kale katanka ke kali kasali naye nga kavaamu eryodi. Kati ono gwina bafaanaganye kubanga ono ye watanka nnene. Ono oyo watanka nnene. Owange yali owange yali 14 naye alabika wamuwambwa ebyokulya n'agejja. Bakubisa baagala kutukwagira. Mubuuza Kamadi asulawa. Mbu Kamadi asulawa. Osulawa. Osulawa mbu. Ku SB4 ayagala tujje. Nsula seyange. Kamadi. Waba yamuyina tugende. Tugenda kujja twagala tutwale moyo gwolina. Ora watali kukwesesa. Wasesa. Wasesa. Kamadi tuwesesa demu kubanza olusalako bwenti mbanjagala demu. Waba ina toto nga wamuzala mu toto gwe tukulekerawo waba wa mwezi. Omulekayo. Matoto mbawro mulita buli. Nze njagala demu wange oli toto wana amukuliza ku mata. Naye yagejja tanka eryeti. Tolimba. Buli kale katono bwe kati. Bwe kiba bwe kyonga bwe kiri SB4 yalina eryodi. Kaitana eryodi. Ayina modi. Katana modi. Mbanja ddi kubeera. Duli yada zalinga tangondi meka liters meka. Bata mpeko meka. Kale liri eryodi sina na bwe ndipima kuba kati eryodi lituka ku bati boba olitadde nga mu lita 5 linzo koma ngeno wansi. Kati lita 10 ejjula. Era ziri ensonga ye yali ki? Lita 10 ejjula. Yalinziriza demu wange mwana ne mubazisa amabati. Ate obuzibu bwa Kamadi. Kamadi ayina obukodde bwe yakola mbugwe bw'otaakola. Nze yanzibiranga mayinze sisirikala kyama. Nze yanzibirako nga mukwano gwe. Yagamba mbu simanga gwe wali toyagala mukola bintu bye yagala kola mbu era ng'omulumya kati ye byonna bimukola. Si ayina mulevu ayinza mukola nze besamukola. Mbugana mulevu oteganalaga muyisaako bwati. Kati gwe SB4 mukazi gwe nayiranga ekidomola akadomola k'omubisi gw'enjuki n'engumu olimba tuli mulavu oyo ayinza obikola oyo ng'omuyira otya namuyiranga kale namwambulanga ne muyira omubisi gw'enjuki kane ntandika okugumunuunako ng'eyo lava enyuma n'engumununako tayinza kituukako ekyo nkogenda mugundi n'ogula mubisi gw'enjuki ngula omubisi gw'enjuki ne muleeta n'engumuyira yenna kati n'entandika omukuba ngumuyira bwenti mpaka kuba kati nze nali mugwera ne bakuli ayi balimba genda sikulimba mwemuveewa ne bakuli mwana mwemugende waka laki anabana bato gwe bakuli ne kati gwe bakuli mwana sokoleki buno wala kugogo babayite waka gende babadde kyabana bato gende ndagenda abana bagala kono ndeka abana benda kujino bwe kati nga omuyiro omubisi gwenjoki muyiro omubisi gwenjoki ne muyira ne wano ku maali yenna kati muveeno nga mutakula obugere nga nyambuka bwenkomba ku maali oba kitegedde kati bwe mmala okumalako omubisi gwenjoki nga mugwa ne bakuli Peki kigambo kiwulira nnyo naye sibitegeera nze kiba kiti. Kale bakuli kiringa wona okisinga omukazi naye ng'okisinga eri kiini ng'omusinga eri kiini nga mugwe bakuli ne mumalako omubisi yenna. Kati kyesitegedde omukisinga kati manyi nange ebintu ebyo sibimanyi bulungi kati omukisinga bwoti nakola ki? Ati kati ogenda bwoti kola bwoti genda oguleze apple ogula ice cream oguleko omubisi gw'enjuki kati onotuusa omubisi gw'enjuki ajja kugamba omubisi gwakyo omugenzi mimanyi kyengenda ogukozesa kati gwe mala ogumuyiire gwonna otandika ogumunuunako bw'ogumunuunako ng'okkirira bw'ogumunuunako ng'okkirira alina okuba nga asigadde mu kannika kokka kati otonakajjako guyiire eno yonna tandika ogumukombako n'olulimi gwonna ogumaleko gwonna kati bw'olaba nga tekikumalidde omugwe n'ebbakuli ate olowooza oba ogenda okajjamu kati ate biri biba bibyera kati ogenza noga nti yalina liita 5 nga mpaka kubbaati wagakuba ate bwagakkuba era okolaki tegaba mabi lubajja si lunnyunnyu luli awo lubanga lunnyunnyu lubaamu engeri y'olunnyunnyu tekibanga kyekyakukula n'eri erinnyo gana amanyo gankale go nalina gana amanyo ye yali gaati
gati enkole ezo banze suguli zankubako nga njaka kiveera ekiveera kiramba kati ninjako emyaka nga 3 kwena kati awamanyo gali teganyinza okusigala kati no lyali lirina okupambazuka esoko musettingira nabo nkulamusizza eyo gwe anti saloon awo omukulu mutulabire gyali gambe tumutumidde nange jajja Boll SB4 bwekiba so kati wogaya nnyo enkoola nga ekula amannyo kati nakaya enkoola eyo bw'ogigaya ennyo etuuka negakola ki negavaamu naye ate era si bakufuna jobu nali njagala njigayire ddala obanga gavaamu oba gakole ki kati bizinesi eri engeri gye nali ndima mayirungi ng'olina okulaga abantu omulimo gwo era nga obanga gaggwamu nga gakola ki nga gaggwamu ze kye nali nsazeewo kuba nali siina kyakukola nga omukazi wange angenzeeko nga nnyina kwaka sente mbadde manyi nti biri byotugambye byagajjamu tebirina buzibu bitebirina buzibu nze namununanga nga mbeera na fiiti ng'onuuna nambeera na fiiti kati kye kyamutwala omuntu gwe wanuunanga omuntu gwe wayiranga omubisi gw'enjuki kati apo wayikolanga otya yo andi kati naleetanga apo nengiteeka ku mmeeza nendeeta omubisi gw'enjuki nenguteekawo nendeeta ziswiti nenzimuteerawo kati bwe mmala nagwo nengumuyiira nentandika okugumunuunako ngeno walya apo kati olumala wali nemukanyuga ku beedi awo nemugjamu akakinkiki nemala okkamugjamu nemugwamu kaawo nekubbakuli era kyekyatuwangaaza emyaka emingi demu wange ekitegeeza nange mba nina okugira owange kiba kiwangaaza omukwano mukazi omugwamuko ku bbakuli kuba abaalaba omuli byonna nze era wemba sikikoze kumuka naye olina okuba nga oliddemu ng'oli muyonjo kuba si buli omuntu alina okuba nga anaaba demu nga muyonjo yemugwa ebbakuli siba na buzibu era kyenyina n'okusooka ate sisooka kuba nti mukubutukira kati bano bosanga eno mu kiyovu nabo abo sibanuuna nga lwaki abo nga kuba bukubi nkugambye kuba nze bammanyi ti buli yenayina gwosanze si buli yenna kati abo betukwatira tukombera ku lugalo booti nempayo ekiwaya kyange ate oyo simugwa bbakuli sinawe mugwa bbakuli simugwa bbakuli ye olumunyigira mbanga oba nkugereze ntya abo bempise bengenze nenteekamu amajja nti kiwaya bo mukuba neffege munywa pozi ono wawakaye muteeka kwalaali nga bintu bikyemukola kibeera kwalaali neffega lomba simunywa kubanze mbiyize bwizi nga ddemu wange agenze kagabaga amayirungi kati bwe ntandisa abakazi abo bogenda okusasula bo kisinziira grade ki bwe nkafunanga kato ko neffege simugamba nti kikagamba nti nali munyweddeko nga kuba bwekakkiriza okukaletewa kaba kayonjo nkakola ki nkaleeta nzinza n'okukagwa ebbakuli naye ate awo mba nyina kuba nga nze kepepetedeze nkekubidde olupiira omanyi nobwekubira olupiira olupiira mba nyina okuba nga nze mwenaaliza mu kayigo kange nomutwala mu kayigo nomunaaza kati omunaaza n'akayigo muno wano siikayinaawo naye tewali wabula kiyigo mba nyina omutwala mu kiyigo nemunaaza bulungi omala omunaaza obulungi kwe bayita okuba olupiira nemukuba olupiira n'abeera fiiti like olupiira olukuba otero kati olupiira olwo lulimi lwaboozi ba mmotoka nga bwe banaleeta eggaali bagayiyo gikuba olupiira kati naye mba mukuba olupiira n'aba muyonjo buli wamu mumabeere nemupepeta bulungi neno nemupepeta bulungi yenna n'abeera kiriya kati awo mugwa ebbakuli nga osangayo seeka nono osangayo seeka seeka amuza ate abawala tebatera kuba naye abeera kuffe bakyali waliwo kikwano kyange eyo kyemumanyi bayita kisharifa kyo kyagamba mbuno kifuna n'akasendezo kano akasitula kano akamannyo kati notikamutunositula tekisoboka kuba bizibawo wali teri ddemu ayinza biteekako kisozo kyaye kirimba aba alimba ddemu abasinga tebibaako kuba waliwo wagire maali ye neweesisiwala nosobola okugumukuba naye ate wabanga ataddeko ebyo byokugamba tekisobola neddemu oyo bwato taliiyo kuba nze mbakubyeko abawera nesimusangangako okuva ofuna bizinesi eno wakakobayo nga bameka
nakagulayo banga basatu sinze sikwana ngula buguzi mwana nkwata ekiwaya kyange nenfata digi ya 10 nentwala nenkwata omuggo nengumuwa ate bwe ngumuwa kati bwe ndabanga kale njagala nnyumirwe nnyo nga nnyongeramu 10 nga 2 gumu 2 gumu 2 ate nnyongera ndi wali yakugamba nti nnyongeramu oba gwo omugama kankwongeremu abakazi abo balaba keri gyoba muwadde omutwalo kati buli woyongeramu 12 nga ekintu akita tomanyi nti emali ebaamu obusenge mubaamu obusenge kati woogirabo otanza okukamya ku busenge nga 2 kati woyongeramu 12 emali agita nga nokubira ne kuli engalabi nga nokubira kuli engalabi sikulimba mwana agita naye otayongeramu era oza kwata engayo gikuba otya kugambye kati olwo lugero lw'Abaganda ng'ogamba n'oyongeramu ku ssente okubirako engalabi engoma engalabi naye kati katusubire nti Sophie vidiyo eno wanaagiraba n'agamba kati jjajja Boll njagala kudda yakuyitanga linnya ki mu mukwano kale mu mukwano yampitanga Yasini baze Yasini Babaali linnya lyange original wati oba oliawo n'agamba nti Yasini njagala kudda mu bufumbo bwange ajje oyo nga bw'abaali mukkiriza wazira lwakuba nti ebbanga engeri gye lyakwepawo kati ndookera ate omupya kuba kati naye eyo bali mu musima simanyi nabamusima kandookera omupya naye mwana sinamufuna nayeroza bamusima bamusima ate era nawe no gyoli osima owakanaki ate nze sina kuba kati nze okugenda ngule nga sikoze eki sisuze na mukazi simanya na sanyu bwe liba kati ate naye ayinza okwesanga nga tafumbirwanga ng'ali eyo abo aba tafumbirwanga ng'ali eyo asobola okujja n'ansanga kati ne kati emyaka engeri gye giyinza ebbayeeko banyina n'okupambanayo omulala n'abeerayo ebbalibbali nga naye waali engeri gye ndiswaba kuba kati nafunyemu nsobola okubeeramu naye 10 bakisobola obbafuga manyi ono we muwa enkota y'ettooke ne muwa neki kati wano nembanga ku bizinesi ninawo omulala ate neeri nenkola ki kale kiba mu kuteesa waba ananzikusa byonna nga ambeeramu era bwobu nkubyemu akafaananyi otera kugenda otera kugulawa kati nze wenga wano ngenda nengula olaba kale butundu ono bungi we batunda wangi kati ate neyo gye mbanguze nyiza osigaza essimu ye nakati nziyina ez'abawala nemukubira nemukajje jangu ogunyongere mukubire nangajje anti ajja kugamba era nsibisizza enkala kyetaaga ne mala omukubira ne manya kati abo baba bali mu kunoonya banoonya kati oyinza n'omukubira nga waliyo kyali amuliko towira buba engeri gye mba nti musasula busasuzi ssente sibula buba kubeera nomukana gakamaliriza ono nzije ate ngenda ku mulala bali wano nekubamu akafaananyi watyanka eyo ogenza okugula nosanga Sophie sisobola mugula lwaki sobola mugula mwana munakwakyogendeweba sisobola mugula ate awo tuba tweyongedde nakukyawagana nomusanga nga yatunda simugula ne waŋŋamba nti kido omuntu gwoyagala ennyo bwoti omanyi katanka nga kali kuli ne musanga mwezi ensonga simugula sisobola 5 nkubuulira mullo lwaki lwakuba kati nze ŋŋendamu oba obugundi gye mbagula kati waliwo wengula waliwo obubaawo baawo kati nagwe mbankubu kati obubaawo bweno oluusi oyinza n'okuba nga okuba onoowuwo nga waliwo n'omulala akuba nga omuwulira olimba kati nze waliwo ne gwe nalaba nga kyali ali mu mukuba naye ngaono gwe ndiko wanga ekisambi kya bulaaka ng'ate kiri kyeru n'omulaba nayisaawo buyisa mutwalo neguyisa nenguteeka mu kali akalala nemugamba nzija era olwamala nenzira n'eri kati awo nakozesaawo kyebiri nakozesaawo kyebiri wo nakozesaawo kyebiri Jajja bannanga olimba sebikuta mullo Jajja Boll oli mubaka amataala kubaka amataala bwali misana bwali kiro buba kiro kubaka amataala nga gaaka era oli ayingiza wali nga nawe oyingiza wali n'omulaba kati nze nkuba okuwono wange ndaba ekisambi kiringa engatto eno kati ndaba kyali gwaliko nga yo kimyufu kati n'omutima gwasigala kwoli nemugamba anti wategedde oyo bwamala nange nkola kino empisayo ekiwayo era abaawulira kuba balina obulogi babukola nga bwabibaawo ntuusa ogendayo eno kiba kiriya oyinza n'okukuba owuwo nga neeri bakuba kati n'owulira asinga
kati andi bayina era abo bawangula kati kugira ng'onyigamu eri ekiwaya ng'oddamu nekitegedde wakubanga naye ng'olingiza eri kati nali nkuba ngenda okulaba gwendeese ndaba ekisambi kya bulaaka kati ate nga kyali yaleese owuwe nga yekisambi kyeru kanakuba mugamba anti bw'omaliriza oyo nange nkolaki nga noli akuwulira kati yali olitaddamu nze nensindika omutwalo wansi eno mu kabaawo nga nti oyo waba amaliriza nange olwo gw'oli naye wano ye yagamba ati teyankolera ye bulungi anti wano mu kujjala ekitwalo kukisindika oli teyagira teyayomba mwono teyayomba kuba naye yali wakitwala era nemumala nensindikira n'oli ekitwalo ekisambi ekimyufu wavaayo omaliriza wano ate nze yanko sirine kwebyo nti byakumala era demu yenna gyali yali badde mpambana nze nyinza n'okumala empewo naggamba era kati n'abo bennyini oluusi abo mbaagala nozinziriza ssente olimba nga kiki nga andi nze mba ndi mu maali bwe nti nfulumayo nenzira mu mpewo siba nti ntwalaganya nti nfulumako ebweru empewo nenfuuwa ku kiki wali eri kati awo nziramu nenzirayo era yodirija era nga ala nfuluma nga ate era nzirako eno mu mpewo kitegeeza batukozesera nti kanze kuddiza nkoye abamu bazizza naggamba nedda ssebo kwata sente zo omugabo waerindako naawe naye nga enkodi eva wano kuba nti nakale okitaamuko tofubutuka bufubutuse osakata kati bwosakata kati bwowula eriyo dirigira ng'oddako ku ngulu ng'empewo egiramu kikie kati awo obanga atandika ate obuto geja Boll olidde obulamu okimanyi ekyo kulya bulamu kyoga ku nsi kuno ki kyosinga okwagalako ku nsi kuno olaba kyensinga okwagala kale nsinga kwagala ssente esente bwe ziggwa mba njagala omukazi n'emmotoka kale n'ennyumba mu bintu Katonda bye yatonda Mukama singa gamba nti mu bintu bye natonda londako ebintu bibiri bye mba nkuwa londako ebintu bibiri bye mba nkuwa ng'oggyeko obulamu anteereko baddeemu kale kasanfuna ddeemu bino ebirala bijja oluvannyuma kuba mba nfunye ddeemu wange ngamba bwavu nebunatuluma nja kumutwala eyagusambemu era nkuŋŋaanye ssente singa kwetera ddeemu nga ddeemu nga yasoma bulungi ng'alina katanka ke ng'alina eryodi nga wa brown ekisambi kiri kiti ddeemu nagamba nti bizinesi gimpimbire nga nkusaafisa nga buli lunaku kale business tegabika naye era muli akawaani ne mugaa wabula wategedde mukwano tubeere mu eno business nga bwe tukola ne business yagamba saagala kugiweramu naawe njagala ogimpe nga ebire yange nga nze nkusaafiisa mubuuzo onoobeerawo kati muli era kati munkola bwenti nze nfuna oba buno obugato nembussa ku luggi kale nga mbeera wano muba ku gaadi kati ye n'abeera nga kale akirimu naye era mba nningiza ku ssente zange ngamba nga yiye nga ogimuweredde ddala muviire ng'alina okusaafiisa buli lunaku bwe mba nyinawo jjobu y'okubiri nkisobola kuba eno mba muwabu kuba kati olaba ndi wano ne bwe nfuna gwe nfunye ng'agenda kumbeeramu ebya siriyasi eno jjobu yonjita n'ogimuwa nengenda nfata ewalala nemanya nti nja kujja mpe midfield wata n'ogimuwa n'akukyawa nankyawa sinza n'okukamukozesa ankyawa atya bansobola n'okukamukozesa nkyawa ki nga tutte ennago yange ati gwe bw'ogimuwadde mu mirembe nga tewali akukase musayina n'empapula nti nze Mbabaali Yasiini nkuwadde ennago yange nga tewali ankase nga siri mutamiivu sikubiddwa kakoola yadde kawiidi njikuwadde mu butongole okuva n'olwaleero yiyo ati nga naffe tulooka tuwandiika njikuwadde mu butongole obutaviirawo ddala obutakyala ewamu walina okuba nga taatawo yafudde okgenda bino maama w'omuto olina okubeerawo tovaawo ne ssengawo tomuziika kubanga mba nakuwa akajja kuwa bizinesi yakyoziika ng'abeerawo era nkugamba tugenda kuweereza amabugo pozi nga maama wennyini yafudde oba ssengaawo biki naye mbu maama wo simanya taata w'ebukojja simanya abo bonoba tovaawo nze mba ndi awo kati nyinza n'okugamba kanfuna oba katebe nga kano nga buli budde mba ntunudde ku kisambi wate nga ajati nga yambala biwanvu ne waba ayambala biwanvu era bwe ndaba kasimayiro ke nga ngamba bujja ziba ng'obeerawo beezaawo mbeerawo ne nga bujja kuziba ate wabanga yambala bimpi bano bambala buno obwo
ate obwo sibwagala era mufatira akaleesu kuba mali yange mba njagala ebeere nga yabbugumu munda ng'abeera agibiseeko obwambala buno bbugumu libula emali erina okuba nga bagibisse kati golooza mukama yali musiru okukiteeka ewala yali badde ateeka mu kyenyi kweri anjagala yeebikke bulungi mukama yali akitegeera n'agikweka wala era n'omukazi bw'oba omugamba by'omugamba akubuuza ekiwa ne yeebuzaabuza ewa naye ng'amanyi kyokola ki kyoyagala olwo ng'omugambye eki nti kati ffe tubasabira ddala n'oyatula nekyoyagala ng'omugamba otya ako saagala kuwemula naye wembanga ndino kuwemula naye programu y'abantu bakulu naye tobagambiddewo ti programu y'abantu bakulu kuwemula kale oyinza okukiisa mu animal n'omuga animal story kye njagala ku animal nga oladdamu watya ayinza okubuuza byebiki kale ng'akubuzaabuza naye ng'akikola ki ng'akimanyi kuba bakadde mubo tebamala gakkiriza kuba newoba mbajjeeyo n'oba omukwanyi n'omuleeta bwemutuuse ewaka era gamba mbu nedda kati gwe oba yungwe era oba tokyagobivaako nze nsitula musibe naye nkuba ku kitanda bwebibi nabwata n'agaana bamu bamanyi n'okugamba ayi maama vaayo magombo jola kati namufunako naŋŋamba ndi wa myaka simala 18 nemugala 18 kati ngenda kutwala nkuwasize ki alidde sente zange akkiriza kati tuuka ewaka atandika mbuze ndi mwana muto biki ne maama wange yafa ne taata wange yafa ayi taata oluyi kati njala omuteeka ku kitanda kimugjamu engoye awoza bwayi taata simanya maama vaayo magombo jola abe ku kiro nemugala totawaana gwe oba oyita maama wo muyita nze nenzimwambulamu oba okiraba naye kituufu yali mwana muto kale kaali katoototo kaali kato buno bu myaka 18 tebakusibe ate nga bansiba kinga sente zange aziride tasoma nga bano kwebali kati mubuuza oli biki agamba mbu munnange nze golaba ndi mulekwa nga oli mulekwa otya nti maama yafa taata yafa biki byobeera wambu wabaaba muto ate baaba we yamunsetingidde kati oli muwa sente agamba mutwale ewaka mututte ewaka wamugamba waka mujja kukolaki namuleeta nga woga mukazi wange ngate neeri gye mbadde era mu kikiraabu gye mujje era mugaye nkutwala ewaka ewange majja mu kikiraabu kati mmala okatuusa ewaka katandika okumanyira mbu alla nze maama yafa ne taata yafa mubuuza taata we yafa kati nze nkole ki wakiti wabiŋŋambidde eri munamusawa nga mmeka tulinga mu 9:10 ogw'ekiro batwakuba ekidongo paka nga mu 8 nga wakanywa bbiyawo anywedde bbiya kanywa bbiya kipusi banywa botasikalaiti nze gwengula n'obwo buginesi ate kaali kafenka ne buchipusi era nga mbeera nabo maze koko kologera mu bidongo oba n'ebyokulya mu kasawo kati era oli wabagukuba n'ekiki neddemu bagukuba kati nze bwe mba musiimye nga ndaba njagala oba muliivula oba mubeeremu oba mbeeremu mu budde essaawa 10 nzijayo ekyokulya nga mu kirabu mwonna tewali akiyina ekyawe netandika okulya ogenda okulanga ndemu akyuka ndemu akyuka nga oyingira nazo chipusi zo nyingira n'ebyokulya byange nsooka bibeera mu bbaaga ogenda before tonagenda ogenda n'obigula ne bibeera mu bbaaga nga sinaba namufuna obubeera n'ebbaaga yo mu bbaaga nyina bbaaga yange gye ntambula nayo ono ogirina wano lwakuba wano sigiinaawo kati eri waka gye nava tomanyi kati engeri gye ndi mayumba 2 kati eri waliyo ebibeerayo ne wano bibeerayo n'eri bbaaga wenjiweekera bwendi era olutuuka nga ngula buli kyakabi ebyokulya alya nga mbiteekamu kati omuziki we gutabukira eri gutuuka nga buli omu mugukuba enjala emuluma olugira nga nze mbijjayo mbikwata n'ebyokunywa ogenda okulaba oli azina n'oli ng'enjala emuleetera ogenda okulaba nga akubamu ddiimu amaaso ddiimu ya mmotoka naye balina ddiimu eyo gye bakubamu baati kati nze ne mugiramu benti sikiregedde chipusi bazikuteba oti mba nzikutte era omuziki we gutabuka mu ssaawa 10 ndaba buli muntu nemanya nti kati bbiya abaleeze enjala ebaluma tewakyalina we wakuba kyakulya zibeera ku ssuwaani mu kaveera biba mu kaveera nga babimpaakingidde kati bukirabu bwene waffe otuuka eyo ssaawa 10 nga temuli kyakulya neeki kaddemu ali muli akuba omuziki bamussa bbiya ku mulyango tebakukebera ng'oyingira bakebera n'ebyokulya babikkiriza n'obiyingiza bagaana alina musumaali oba kambe ekitegeeza
ono oba bojjo muziki ngone na bwoti ansooka nembiteeka mu bbaga nsooka nengukubanga atabirina bengukuba DJ bwatabula bwengukuba DJ bwatabula bwengukuba kayimba kyao tugende mu kwepicha jangu tugende mu kwepicha ngoma zenkuba ate endala waliwo zino twayiseeko eza alien skin zenkuba eza alien nange nzikuba kale ne Kamili mwagala waliwo Bobby yawo njagala nfuuke ebbaawo oba olutegedde njagala kale kyekiziki nkijibwa bulungi nga ndi mu kiraabu kateboninawebibaala lwenkulabye nze nsuula nteredde kati nengukuba kati obudde bwebanga obukya nga ndaba buli muntu enjala emuleeterawo nenjijayo kibbaaga nosokoolayo kati nensooka mbikwatamu wano bwembaala nendaganga ebinnemye ogenda okulanga ddemu osoka ndabikwatamu n'olya nebefuna nti bikulemye nendabanga ebinnemye nenga ebintu nga biringa ebinnemye ogenda okula ddemu gwe banyiza omunyigo ng'atandika okukyukira bwe ntyo nno bwentereera obubafuna kale olwo n'okukyukira olunkyukira nga mugamba sitoola ekyenjala ekuluma bimulagamu kati ate simalaga bimuwa guno gusigala gubikutte nga guno gumukwata ku nnyolo owekiraba bwekiba muganda wange kati sokoleke guno gukwata ebyokulya kati guno nemukwata ennyolo nga bwenkuba omuziki oba ekiteki njagala mbeera ebbaawo okitegedde nga guno kati bwagira mbu bimpe simala era gabikola ki mala kulaba kyali oli nga alobye kati awo nembimuwa n'abiringa bulungi nemuteekako noakenga akalalo bakatasikalaiti biki kati oli kaba kaweddemu nze mba ntwala wala wamala okubirya ne katasikalaiti nakanywa naddayo ate ewooli tasobola kisinziira kuba kati nze kankulage okukyakala tukuluddemu tutya nze nnyinza okubala nti kati buli ali mu kiraabu aweddemu buno bukiraabu bwene waffe nzuukuka buzuukusi sawa nga 6-7 kati ngenda otutuukayo bali ababadde bamutamiiza nga baweddemu kati ate nze awo nzija ndi mupya nemba n'ekizike kyange awo nzija kati bagenda okutunula bwati nze nyina n'ekisumuluzo ky'emmotoka wadde sigiina natuuka muli nemba ddala nengira nti okiyina wano neetololera ku mmotoka z'abantu ne balowooza zange kati ddemu aba agamba ono loodi kati nefumita ne kali akakooti kange bulungi nenkefumita bulungi agamba oba boosi waawa abuuka atuuse wakati kyali alina ebbaafu 2 wekiba taata alamutuuse waka wakizula tolina ebbaafu 2 obutamu si bwoze kaliwo kamu owekiraba ate mugambirawo kyolaba wano tobaako kyokolaki wadde eri oba mukwanye nga loodi era olugira kwata ekifunguo nemulaga enkata yange kati muzubyako katono olugira nga waboda mukubira agamba ate emmotoka yogoze emmotoka tunagisanga ku makya kali yalowooza weeri tuuke waka nzigulawo bulungi alaba oluggi lwakabaawo namusajja okugula kati mukubisizaawo ne mugamba bula kyolaba wano tobaako kyokolaki kyonyega n'eki ngenda okulaba butamu 2 swani sizinjoze kati jjukira ffe wenze fa babanda wolinyira ekitanda kati nze sina mukazi sisimula njo tebakulimba newe ninyira ekitanda omukulu ogulaba era mugambira we byonna tobaako kyonyega ogenda okulanga yeewuunya muli kati baagala n'okwefuula nzizaayo ne mugamba eki nzizaayo eki kati nyinawo neiba wange awo alina embwa kati nyumba yange eri mu bitooke kati nga mugamba wategedde kale ogambye oyagala kgenda kuzange zoyonoonyo oyagala kgenda kale fuluma kati aba afuluma mu kayumba kati nyumba z'ebyalo zimanya ebitooke aba afuluma ng'embwa zitandika ng'atandika sebo ate embwa nga mugamba nti wagambye genda empewo ejjefuuhula ebifufu ebitooke byenyeenya ng'ayingira addamu n'ayingira kati awo mba njaga kuba kumpi n'ennaku 2 atumuvaako nyiza ogakuba ennaku 2 kuba kati awo mmanya ngenda kufuna oba kyeneetunda mu mugi ennyumba nyinza okwetunda kaawufa awo n'okatunda nenkatunda neŋŋamba kati kamuyitire ebisiike n'abeera ng'asiika buki muteganze kubanga baddemu baagala mbimanyi olwo mu mugi ng'otunze kawuufa ntunda kawufa tubeera n'obuzindaalo toba na kimu kayinza okuba n'akasimu banyinawo kamapeesa oba biki kati ako nkatundirawo era nkubirawo kyane ne mugamba kati omanyi funye omusege gwange naye sente zimpedde weddeko mwana njagalayo ekyebiri kati ekyo nga nkola ki ekyebiri kimba ku gaadi ate nsibawo buli lwenfuluma mba nsibawo muteekerawo byakulya ng'omusirawo mu nju olwo n'omusanga ng'azidde
tasobola zenkanyagga kuba buki nyinza wenda balina n'engoye nga bbiri nyinza okusooba olugoye olumu ne ndukuba mu bbaafu ne ziba mbisi nga talina waalaga Jaaja Boll baagala kuleka batugambe nti wali abasezi ina abantu bakyakala obudde okukya tolanga buli omu babawuna bubawuna nti wali abasezi wali omusozi wali yaliira omufu mu nnyumba kale abasezi gye bali naye nga nze sibalabangako mwana bakunyumiza nakunyumiza babinyumiza nga bwogamba ne bagamba baleeta osimanyanga yali omusezi ne bayita ne poliisi waliwo omusezi yali eyo mizinga bayitayo mizinga kale babyogera naye mwana abantu baba babawaayiriza engeri abasezi abo bagamba baba ne ssente nnyingi kati oli ayinza okulaba kale woba n'akajja bakutemako buli kye baagala nawe nogenda gaggala bagambe nti oli musezi nze mwana be bamanyi Allah waliba nga ssente azimpadde nze kye bampita kyonna nga mpunya amajja ye nembeera nga nina muddeemu newe mutuyitaki gwe bakunyumiza yali atya gwe banyumiza nti musezi gwe bagamba oyo ali emizinga mwana waffe oli linnya ddene nyinza n'omwogerako nenfuna obuzibu tomwogera akyaliyo gyali kyali gyali kyali bagamba mbu yali musezi mwana naye nze sinza kiteeka mugundi kuba n'ekyalo kyeyo sinze gyembeera sigenda nga nayo sikuliranga nayo kale ekyalo nkimanyi ngaonoogamba emizinga simanya kitengeesa kati ne babaako sitole ze bakuba mu bantu beeyo naye ffe ne waffe wadde walungi abantu beeno basala n'okusaala eno waffe okisingayo bwenzi eno abantu bano benda buli nnyumba mubaamu akaaba buli njunga obudde buzibye naye nga laavu bakaaba laavu sikitegedde buli nyumba ezozimanyi okufuna ekyono otambulatambulamu kati nze nkuba enjumba nziwuliriza sina nyumba gyempitako nga ensirise gwoba olagawa demu oba owulira akaaba kale neze ngenze empangisapangisaako sipangisanga ku nyumba nga basirise nyumba kijja wali opangisiriza nga bakaaba nnyo napangisaako ku nyumba yagenti awo naye nga muganda wange nga kuliko emizigo jjo babeera bakaaba buli budde ziri saidi awo wagguluggulu nazipangisaako nga bakaaba nembaamu buli mumu abasula bakaaba nga otowe bakawolwo era wenjija nekana akagambo kegamba kumba nze ndabira ku butooto ku makyanga kagamba maama waako maama wabadde ogamba bwoti nampulira ogamba omusajja ekiro I God, leave my leg. Ne wabadde otegeeza ki? Nze nensomako ke katonotono naye nembuuka. Leave my leg. Leave my leg. I God, leave my leg. Mama wabadde obadde ki? Bakaba mu Luzungu. Abamu bakuliko abakingere. Bo da kugundi yabo babagamba ku mulyango gwa bamwogera Luzungu ate aboluganda ngakaba n'abaluganda mwebali nga bagamba batya bagambe ntya mwana babeeramu nesinza kiga kati goli musajja n'okuba sharuti gomanyi ekyo bantu sisigira omanyi ki pozi nga wayisenedde omanyi tizoba omanyi endiga omanyi ekyo yagira ne bannange endiga okutomera oba okoze eki oba ofudde bufi buwoomi ki omuntu nze omusajja yatomera endiga munaye sibalina kyabeera aliko kyaba yasubwa gambye n'ebirala byonna mbireka naye ng'ompaddeyo emaali ekitegeeza emaali omanyi esobola n'okulekesa ekintu kyonna nze gambe bwe nfuna omukazi nga mulungi mba mmanyi omulimu ngufunye kuba manyi ne bwenjavuwala nsobola okuteeka ku nju yange akatebe kani nga akali bakyale baba bamugule naye nga nnondamu saizi gyenjagala oba ekitegedde mukubako si nti buli omu era mba nja kufuna sente kitegedde n'oyavuwala ninjavuwala nga bwe nyina obunago bwange buno naye nga nyina mukazi wange anjagala nga mulungi kyenkola okimanyi okufa obwavu nteekawo akatebe nenga kali bakyali nteekawo akapande ndi kale omwagalako wayawaya nenteekawo akatebe awo naye nsunsulamu sosolamu si buli omu kyajjagga kuba okimanyi nyinza n'okugula takisi bizinesi ekitegeeza eri awo omukazi alina byonna kuba yagaba n'obugagga watya nga oleze naye ng'afaanana bwatyo naye ng'ayinamu ng'agenda kuwa kyetaano ngagenda kumpa kyetaano banjagala kale buno buyangayanga buno bulina omuliro ate naye mala kuteesa naye bulungi naye ekyo kijja njavu wadde si wano nga nninamu wate omwana najja n'amugula waya
nasooka mukola bibiri nakweragira nadduka naye nagenda naye tasobola era waliwo kati nfuna buyangayanga nga manye era ko tekajja gye kajja mulaza twakati nze mba nkwata ssente wali ne mulaga nti kati tuyingiza bwe tuti balansinga bitabo ne mbulira kyonaaba mu maali basampo bakyenkyawe tutandikira banaza musampo banaza sampo balina n'ebizigo byabwe banaza mu maali ne bwebanga egize nnyo nabasigawo akazigo neddamu ne basitaaki nze ngula lisiti buuku nubwa kati wategedde sente oba zitubuze kanfuna akatebe nze ntuula wali asajja nyina okulondera nze sibuli anajja era nyina n'emyaka kwenkoma ninga kati abavubuka njagala kuvubuka koma ku myaka 2 bana basatu simanya ge tojja mugula gwe genda bana bazize nevuga teri kuba twagala ekiwaya kyokka tetwagala abantu obanga mukaaga bamala ekyo ekyomukaaga ne wenfunako nze 2 kati ena nenjimuwa ye yamanyi ate olwo mba simufulumya na mu nnyumba abeera muli pozi kuvaayo kugenda kunoonya buzigo bikiwe ebityo kiba na kyama kyaffe simutanze manze nkulaga bwenfuna omukazi wamma ebyo byegambye byalina okukola byebyo bw'oyavuwala ekyakikola okutaasa obulamu okuba ng'akwagala oteekawo akatebe nga kano oba ekiraba okateeka ku mulyango kati ne muteekayo eri bwe wakolaki kati gwe bukyali gw'olondamu n'ogamba kano ndaba kano ke kaba kagakuba kati bano bana abakulu kati ne bujja bubiri omulundi gumu ate nze baba banandekerawo Iza kujja omuntu ng'obwo obanga kusatu nedda ssebo teekawo n'akapande njagala omuvubuka bakoma ku 19 boyiza okujja ka 19 obwo kale busatu n'obugoba ogera nawe buleke bujje bonna lumu nedda wenfuna eba ekirimo kya kicuba tusobola okuggalawo ennaku 3 awo nze mbanga kuba sikulimba twagala kwerekereza ne batulagirira abantu awalala era waali Sophie tugenda kuddaano tukulemu ka drive tugende Sophie waali batulagira ate yatulagira yagamba mbu ali kushuwa mbu ayinza okubanga yagamba mbu waali so tugenda funa olunaku tukomewo obudde bwe buti nga bwakunyuka paka tugenda tukomewo obudde bwe buti nga bwakunyuka tugendewo tumunoonye tukubuuzizzaako ffe webale kukola tukusanza balansinga bitabo badde na kubalansinga bitabo wotunda nawo wandiika nina wempandiika kandabe nina bupapula bwange wano naye nga buvaalivaali nga bwomanyi mbaawo nalaba ntono kuba nakuliiramu naye nga yaakiri y'okutunda ngiina omwana ajajja Boll ekitabo wosanga wakasuka ekitabo kale kirina akabokisi mwe kibeera naye kati wano bana bakubye engatto wano nabakubye obusumaali bukiro nga 6 kati wano nabakubye buutusi buno butepu measure bw'abazimbi akaguwa buno buguwa bw'abazimbi kati seminti nemba kubayo baga nga 6 era kati nafu olaba SB4 kati ima yaweddewo kati nempandika nti kati ima yaweddewo bwebityo ebizinensi ekuze nno egenda ekula gwe njagala ekule simanyi kubanga njagala etandikire eno bweno gye njagala eve paka tugitwale mu site nenyina kuva eno nga tugitandika mpola kati bwekuba bwegira nekwatayo nga ngitwala mu site nawe bali kukola kale SB4 kuba abantu mulimu abantu abatusekereranga najja Boll emali tasobola dokumenti okwezi omwezi era twe tulinze manya abensi bwe batyo bannayuganda bwe batyo otandika ne bakumala mu maanyi babeerangayo kati erayo sente mwayononyera za bwerere tezisobola yadde okumala omwezi tubakubye joka kati olaba abo bantu bwe batyo babeerayo bamalamu amaanyi eddiini yaffe y'obusiraamu olaba tulinayo kati nga ogamba abira habiye yaliwo naye nga naye alemesa bulemesa mu nsi nga otandikawo kale tugeze nga Jobu ng'aleeta amaggwa ng'agakola ki waba kale ng'alaba ekyamaggwa tekimumalidde ng'akuleetera n'ennaya
Naya. Najja kati akupamirawo chapa. Ngakola ki? Ngakupamirawo chapa. Yapama ne mukubo nabbi mwazubira. Billa. Oli chali yali wakabikati ne guno mulembe. Bayina okubaawo. Chali yakola atya? Chali bamwitabira habi mukulani omwana. Ye yali ajeeyita nga tayagala akulaakulana. Era nabbi mubbalamu yali azubira mu kkubo. Yateekangamu amaggwa. Kati bwe yalabanga nga amaggwa gaganye nabbi ajjawo majje. Kati ng'aleetawo ne Najja. Apamawo. Billa. Twakusuubira tujja kudda. Esebo. Tugende mali baje service. Bantekemu bano bano bo bandabisa mwana. Namukubirako kaawo yalinamu abizibuzibu. Naye njamukubirako ko. Esebo. Mali tugende kimayo tusuka ne tugendeyo ne bapima. Ne bamanya bulungi size yago. Tudda tena tunona. Abamaze bulungi okujjawo bulungi wali eri. Kati wano tunabateekamu ne bana abalina ebitutwa mu kifuba mbanja basalako. Ne kati oba oyagala ogira beti basoka kulaba bano. Nga bagira. Genda okula mulingo onafuwa mwana. Kijja terera kigenda kuggwa. Ate mbanga etali yawala. Okitegeera. Bishima mu llo. So SB4 Media Tuggussa Enssonga Jaaja Boll tumukyaliddeko ko business ye ekuze egenda ekula. Abantu beno yonna mukidda mwebale kubeera nga ate mumuwagira. Business eri wano ng'okkirira mu Kitengeesi. Side zaawe wali business ya Jaaja Boll. Mujja mumuwagireko bambi mwenna mwenna gwe ayagala okuzimba. Jangu ogule seminti wano wa Jaaja Boll. Ayina seminti, ayina ebitiiyo, ayina emisumaali, enso, tape measure, buli kimu gwe kikozesebwa mu kuzimba butusi weeziri. Nammwe abakyala baagala okwambala obugatto bubuno weebuli obwasoma. Obugatto weebuli. So mujja mumuwagireko ko ate tuleme kuddayo eri gye twali. Amaanyi mangi. So kati ogenda kunnyuka. Olumba kiyovu olumba kiwologoma. Kale kati olaba nali badde nnumba ekiyovu bane ngenda nkyakalamuko naye ne waffe wali ababanda bangi ababbi oyinza okubona ogenda okudda nga tewali yadde kati waliwo n'ababanda nga atunula mu kufulu neyeggula butunuzi kati siyinza kumala gavaawo gwe koleke amubanda nga just waliwo ababanda nga atunulako butunuzi bwati atunulamu bwati netya negwa wansi gye bali omumanyi omumpitire abantu abakola eyo jobu balaba edduka kubanze mbadde nnyo muzigeto mwana bakyali gye bali nga yatunula butunuzi mu kufulu neyeggula netya yokka netya ngemulabye negwa kati gweoyinza okumala gaviira jobu yo tokyalumbayo eri mu kiyovu numbalumbayo naye nga numbayo nekweka siraga era mala nakwebika biponjo nga ngenda okubaala kati wano nendaga nti mwendi nenziki nentumbula ne balowooza kyali mwali agumenye naye nga nakwepye dda okitegeera yebaza abatutekamu akasente ababikirala gendayo wali ku Itawa Kampala Road oba wagireko ku batunda amataka wanonya ettaka okuya ddala ku poloti ya 5 ku 10 ogifuna wamu ne acres agaleko bibanga ozimba country home yo wekwate bannaffe ababikirala poloti zaabwe zitandikira ku $7,000,000 kitundu wefunira poloti ate nga ya kyapa bannaffe aba Sente butto wabona wenanga oyina ebizibu kuzimbeka kayumba ng'oli mu UK, Germany, US ng'ebizibu kuzimbeka kayumba okati bannaffe ba Sente butto balina ne package ekulagula wabona wenanga oyina ebizibu nga tumanyi kizibu ekyo kyavaawa mukwirako obukubizi essimu eri ku screen ajja kubeera nga akubulira ekizibu ekyo kyavaawa ate era akuyambeko engeri gy'okuba nga ate okivumbuka. Nze muzzukulu wa Kabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga mbere bulungi mweraba. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.